nange mugamba mutabagala balungi abeekumira kusenga face to face simbaniriza ati nakyo olunaku olwaleero kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza bannange olunaku olwaleero njagala kwogera kabootongo n'eddagala lyetusobola okukozesa okubeera nga twejjanjaba. Kabootongo kye kimu ku bintu ebikyasinze okusumbuwa abantu. Kabootongo atta apatayiti y'omukwano. Kabootongo akuleetera okuwunya akamwa. Omwagalwa onojja okumunywegera n'akukuba igino oba ne yeebuzaabuza bannange ekivundu ky'omukamwa tekigumiikirizika. Ne bw'oba omuntu omwagala nnyo tekigumiikirizika. Kiina engeri kikyokingamu omuntu n'owulira ng'owulira ofa. Kabootongo akuwunyisa ebigere. Kabootongo akuleetera okubeera ng'okubwa mu ngalo muneeno amabwa oba bwe tuyita ensale like engalo zo zineno wano wakati wa fingers zo ne mubeeramu emisale ne mu bigere n'ofunamu embeera eyo. Wabula njagala clarifyingako ku mbeera eyo ey'okubeera ng'ofuna ofuna amabwa oba ebigere bitandika okufunamu ensalika. Ebigere okufuna ensalika n'okuwunya obubi ebiseera ebisinga ekintu kyo kireetebwa fungus oba kireetebwa fungus. Naye kabootongo aleetebwa akawuka ke tuyita bacteria. Kitegeeza obuwuka buno bubiri bwa njawulo. Wabula ate nti muntu waba olina kabootongo obeera prone oba obeera omubiri gwo kaleka nga menti oba guba munafu ku fangasi yenna ebeeza oba ku fanga yenna ebeeza mu mubiri gwo. Kyova olaba ofuna fangasi eno oyanguyibwa nnyo okubeera ng'ofuna ki sayinzi zino eno oba obuzibu buno kubanga olwedde omubiri gwo munafu. Bacteria yali alya bu white blood cells zo tezisobola kulwanisa buntu buno obuli mu mayina bwe buba bukulumbye. So kabootongo oyo gw'olaba osobola okubeera ng'oli lubuto ne luvaamu mu abakyala naye nga kabootongo yalugjeemu. Omusajja amaanyi g'ekisajja gabula nga kabootongo kye kizibu kyammwe. Abasajja bangi muŋŋambye oluusi mujja ne kugamba tugezesa lino eddagala ne tugezesa liri ne tugezesa liri ne kugamba manyi genda mu ddwaliro bakebereko kati. Bakebere oba olinamu ka infection konna ogenda ovaayo nga ngamba senga bangambye nina kabootongo. Kabootongo oyo gw'olaba ne bw'onaanywa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja n'olinywa nga tomujjanjabye obeera ng'omuntu ayiwa ensaano ku mazzi. Togenda kuwona obeera leero ojja kukola ate enkya oleme kukola ogenda kuliwangaalirako paka ddi. Simanyi naye nze nganze omuntu saagala bintu byakunywa eddagala lubeerera. Era nze nyumira nnyo omuntu ampa eddagala erigenda okunzijanjaba ne mmanya kale ndinyweredde omwezi naye sigenda kulibeerako buli lunaku. Limenya ate litama. So bw'oba olina kabootongo oba olina obubonero obulaga nti olina kabootongo oba ogenze mu ddwaliro bakukubye empiso ate empiso ya kabootongo eruma bakukubye empiso naye byonna bikyagaanye. Oŋŋambye senga baŋŋambye kabootongo tawona. Kabootongo awona ng'omujjanjabisizza eddagala ettuufu. Zungu Uganda kabootongo awonera ddala nga gye nkomezza. Eddagala erisooka lye tugenda okwejjanjabisa nalyo ojja kunfunira kamunye. Kamunye ono owa bulijjo. Naddala mu abasajja ababeera ng'oba abakyala basisi basajja bokka n'abakyala ababeera ng'ogwo oli ku stage whereby kabootongo akukuba obutulututtu wansi eyo n'okubundula amazzi agawunya obubi. Kyotuuka n'obeera ng'obutulututtu bukuba n'otakulayo byonna ne bibeera nga bikola amabwa oba n'obeera ng'ofuna obubwabwa wansi eyo. Mukimanyi bulungi ekyo tekiyinza kulabisa manayo bulungi oba kulabisa mu kirago bulungi. Omuntu wa bulaba buba bumuleetera okubeera nga yeesittala oba nga appetite egenda. So oba oli ku stage eno gw'ojja kunfunira kamunye. Kamunye oyo omunteeremu ekimankulata. Bw'omala okunfutiramu ekimankulata onteeremu n'essere by'ebintu onteeremu n'ekkajjo ly'enjovu. Ebintu ebyo binkwatira bulungi. Ekkajjo ly'enjovu olikwata n'olikuba kuba n'olisekula. Kikwate nga bwe kirira ku kisala kyo kino engeri gye kyakulamu. Kisale kisiteemu kyako n'ebikoola byako. Okisala bulungi n'okisekulasekula oba kozesa bikoola byokka n'obisekulasekula. Kamunye tukozesa oba siteemu ki okamenya bumenyi konna nga bwe kali. Then ekimankulata tukozesa bikoola naye ne bw'oba otaddemu siteemu yakyo tekirina buzibu. Kyekirala kyenjogeddeko. Sere naye tukozesanga bwali okuggyako emirandira. Bikwate bifumbe bw'omala okubifumba. Sooka obyanikeko katini tobifumba nga biri fresh. Byanikeko katini ngambye katini. Obifumbe bw'omala okubifumba then obinywe n'okutawaaza wansi eyo. Ekyokutawaaza kigenda kuyambako nti ogenda kubojjanjaba ku mabwago agali wansi eyo obeere nga owona. Naawe omwami otawaazako wansi wano wali obubwa n'obeera nga bubwo bukala ate ne
twejjanjaba nga tuva munda. Then eddagala eddala ly'osobola okubeera ng'okozesa singa gw'oba toli so severe case enjala zino eno nga bamutuuka kabotongo ono n'akuddugaza enjala zonna ne zisuka za black ne zimenyekamenyeka ne zoonooneka nga zirabika bubi oyo nnaaba kabotongo. Osobola okunkwatira kamunye n'omuteekamu just ekkajjo ly'enjovu gwe n'onywa ebintu ebyo bibiri byokka kasobera nti olina bugwa bukubidde wansi eyo ojja kuba nga naawe otereera kabotongo. Eddagala eddala lyetusobola okubeera nga tukozesa osobola okukozesa emirandira gy'amakaayi n'ogiteekamu ekifa bakazi ebintu bibiri ebyo byokka emirandira gy'amakaayi n'ogiteekamu ekifa bakazi era lyonna eddagala linaababula lyoba ofunyeeko lyoba okozesa. Bw'omala okubingattira ebintu ebyo bibiri naawe obifumba n'onywa ku makya n'olweggulo ekitundu ky'ekikopo ku makya n'olweggulo okumala nga wiikisi 2 ojja kuba omaze okulabawo enjawulo mu kabotongo w'oyo aba akuluma. Eddagala eddala lyetusobola okubeera nga tusobola okukozesa waliwo akalagala kakulira wansi nga kalanda nga bw'olaba ketuyita bakayita lusinga naye kaagalamu okufaananamu akalagala ke bayita akavawala wabula ebikoola byawukana era kakula kalanda bwe kati nga bw'olaba kali naye buno obukoola bwa kano buba bugazi ate obukoola bwa kali tebuba bugazi buba busongovu tebuba busongovu like buba bugazi nga busongovu naye kano kalina engeri gye kakula akakoola kaako nga kali round kaagala kubeera nga round ate kali round bwe kati kabuzaabuza. Bw'oba tokamanyi osobola okubuuza olusinga bajja kakulaga ako koolaba okanteeramu ebimuli by'omusambya ebyo ogatta bibiri nga wembyogedde okwata ebimuli by'omusambya n'oteekamu olwo olusinga n'obeera ng'obikazaako katini n'ofumba n'obeera ng'onywa ku makya n'olweggulo okumala ennaku 7 oba omaze okulabawo enjawulo. Bw'oba ng'olabawo enjawulo bannange tova ku ddagala okugyako ng'ogenze ne bakkebera oddayo ne bakkeberako n'obuuza omusawo bw'agamba nti kaakati ate tetukyalabamu kabotongo ng'omanya oteredde ng'olekeraawo okubeera ng'olinywa. Doozi esobola okuwangaala okuva ku wiiki emu paka ku myezi 3. Singa otuuka ku myezi 3 nga tonnaba kubeera ng'owona awo kiba kitegeeza eddagala eryo terikoledde. Nabagamba eddagala egganda lirimu ebirungo ng'eddagala ezzungu nalyo nti eddagala ezzungu baba balitabula balina ebintu bye batabulatabula okubeera nga balikola balina properties ze bateekamu n'eddagala egganda bwe lirina zinc lirina potassium lirina calcium lirina buli kimu ekirungo kyonna. So sometimes ebintu bino bireactinga n'omubiri gwaffe ne bigaana okukola si nti nno nti terikola wabula ligaana because of omubiri gwo nga gwo guli boddi so liba ligaanye togamba nti ate nkwadde eddagala lya mirundi ng'ena ku 3 gyokka mirundi 4 eddagala ly'emirundi 4 era lyonna onaabulako ly'onaakozesa erinakujjanjaba ekizibu kyo so weeyambe weekebere otereere omanye nti nno nsobola okwejjanjaba bwe nti nembeera nga mpona oba nga ntereeza obulamu bwange. Mubeera bulungi nsigadde nze Singa Face 256 temujjangu okwo baagala nnyo bantu bange temwerabira subscribinga likinga n'okomentinga omukama abankuumire abanjagalire temujjangu okwo. Yeah.